balaba kwambala bitoji kati we Museveni gola bomulaba kwambala bitoji bya general si general nawe abatitizi yaberanga Sweden yalwanira wa Museveni bakitaffe be banunule gwanga lino ochegera takutte mutabani we amutadike nyota zonna oyo ne babimwambulamu kikyasobola okukoloyo so siba amanyi nga bwe mubalaba siba amagezi nga bwe mubalaba babuyabuya era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo bannange tugenda okugoba abo abafala emisinde so tebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu. They are as not as detailed as you can think. No, they are not. Okitegeera just kubanga bawamba ensi yaffe batufugira kufia muntu ki gwe ogamba nti akulira amagye nenga communicatinga bwatyo n'abavola n'agamba okay nabaddeyo ne birthday yange oba baba yamusanza agangayiddewa ye kenyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyite gusaanidde gufulopinze naye kenyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amagye nga sibalabye eyo gwolowooza ddala ku basajja betulina abali mu magye g'eggwanga n'abali mu poliisi gwolowooza bawulira batya naye tebalina kyakola. Museveni akoze kye bayita extreme humiliation. Omanyi Museveni must give it to him. Musajja asomye ebitabo ebimu. Akasuwa ka Museveni akamukwatidde mu buyinza kava Amerika, kava Bungereza, kava mu European Union. Kati eno gyendi omulimu gwendiko okumusekeeterera si kirumamu. Kumuvunza na kuvunza kigavumenti kye. Nga ntuukirira abana abasajja abamukumidde mu buyinza ngamba gamba mmwe Abamerika mmwe mututta bagamba tetubatatutya mmwe musasula omutemu atutta ate si kigamba Abamerika bokka b'e Washington abakulembeze naye n'Abamerika abatuuze nina omukisa nti ndi artist ate artist ali international ate manyiddwa so ntuukirira administration y'e Washington era gye ngenda okubeera mu nnaku bbiri Maria Kabanga. Naye ate ntukira n'Abamerika bennyini ngamba gamba mwe ba American citizens kuba bwe balaba documentary yaffe yalabibwa million ne million z'abantu wano mu America babuza tukole ki ngamba gamba mugambe government yammwe erekeraawo okusupportinga dictator ali e Uganda ne ba dictator mu Africa ne okusingira ddala dictator ali e Uganda mulekeraawo okuwagira Museveni atemula abantu baffe ate n'akyewaniramu mulekeraawo okuwagira Museveni awamba abantu na alinyirya democracy. Lwaki tukola bwe tutyo kambazeyo kemabega mu early 90s. Umanyi nti ne Nelson Mandela wadde yali freedom fighter. Ne munange government ye Bungereza nga yamuteekako laama nti oyo terrorist. Naye paka documentary bwe yafuluma eno mu America nga kwotadde n'aba South Africa n'aba Africans abalala abakola solidarity ne babeera nga beekalakasa ku street nga bavumirira obufuzi obw'ekikabbulu obwa apartheid obwali mu South Africa. America, government ya America yatuuka ku kisenge negamba omanyi ki government ya apartheid da sintuufu be baali bagivujjira ne batuuka ekisera ne bagamba sintuufu. Era government ya America bwe yalekerawo okuwagira government y'abazungu ya apartheid mu South Africa negwa. Ensonga lwaki tukozesa art tukozesa ennyimba tu lobbying Washington naye ne mu bantu sekinomu to building alliance y'abaddugavu si bannayuganda bokka naye abaddugavu mu buli state ya America. Eno ensonga lwaki luli nabadde California nabadde Los Angeles olwaddako nabadde San Francisco olwazeeko nabadde New York kati ndi Boston enkya ngenda Washington oluddako ngende Michigan. Njagala okukozesa guno mukisa okutuuka buli wamu. Twagala Abamerika batuuke ekiseera nga tebakyasobola kwekwasa. Ngensi yo ne bagamba mwe batemu mwe mutta abantu. Singa abantu b'e Rwanda bakiina mu biseera bya genocide oba oliawo genocide teyandibaddewo. So keeka akazito ke twagala okuteeka ku gavumenti zino ezikolagana n'ekyemalira. Okusooka twagala babasaliko obuvujjirizi obwo kubanga budget yaffe eye Uganda eri funded musende ze bajeno ze beewola nga bazeewola mu mannya gaffe mu mannya g'abaana baffe ng'omwana wo n'omuzzukulu oba oliawo omwana w'omuzzukulu wo ng'agenda ozisasula kubanga
bobo tunulide kati public date je tuina ebanje lituina nga Uganda lyewolebwa bana abasajja nga bazibba bubi bazigula mu bizimbe no Bulaya kigenda tutwalira emyaka 9 okuzisasula zimalayo yanze mngamba gamba nti mmwe bino bimikola tetujja zisasula so to making sure tujja mu mawanga gano okugenda nga tukutula obubusuwa bwana kyemalira bwe banalekerawo kumufandinga oyo kisobola omwekolerako naawe naye tesobola kulwana na $1 billion zimwebwa buli mwaka tesobola kulwana na £1 na €0 eziba mu nsi twagala balekerawo okuvujjirira oyo namukadde tulyoke mutumwangange atuwulire batiitiizi mubalaba kwambala bitoji kati we Museveni gwolaba omulaba kwambala bitoji bya general si general naawe abo batiitiizi yabeeranga Sweden yalwanira wa Museveni bakitaffe be baanunula eggwanga lino ochegera akutte mutabani we amutaddeko ennyota zonna oyo ne babimwambulamu kikyasobola okukola oyo so si bamaanyi nga bwe mubalaba si bamagezi nga bwe mubalaba babuyabuya era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo bannange tugenda okugoba abo fala emisinde so kyebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu they are as not as detailed as you can think. No, they are not. Uchegera. Just kubanga bawa mesi yafe batufugira kufia. Muntu kigo ugamba nti akulira amaje nenga communicatinga bwatyo n'ababola n'agamba okay nabadde ne birthday yango baba yamusanza aganga idewa yeke nyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyite gusanide guflopinze naye kenyini kumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amaje nga sibalabye eyo golowooza ddala kubasajja betulina abali maje g'eggwanga n'abali mu poliisi golowooza bawulira batya naye tebalina kyakola. Museveni akoze kye bayita extreme humiliation. Once your boyfriend said, Leila, once your boyfriend said, Karen, once your boyfriend said, fresh. Rebecca, once your boyfriend said, Zach, once your boyfriend said, John, once your boyfriend said, and once your boyfriend said, Cats, once your boyfriend said, Mama, Leila, once your boyfriend said, I'm just again for 30 seconds. Karen, once your boyfriend said, Beck, once your boyfriend said, now I'm turning your limba. Hiba, once your boyfriend said, one on my own rehearsal. John, once your boyfriend said, One on Zach, once your boyfriend said, not on Sabbath Saint. That's what your boyfriend said. What's your boyfriend said, Ken? What's your boyfriend said? Later, walid. Obo chanonya school fees w'abaana. Ng'olaba challenge what's your boyfriend said. Abaana abato n'emyaka 18 tebannajoza. I think they are in 15, 14, 13. They have already boyfriends. Ba boyfriend ababagamba ebintu byange biri bitya. Ba boyfriend ababagamba nayo ina abalala bakwana. Ba boyfriend ababasuubiza ensi n'engulu atenga kwetadde n'okubagamba ebigambo ebirala bye batasaanye kuwulira ku myaka egyo. Ababalimba nno weewuunya tebayina na gye bagenda batwala. You gonna reach at a time onoonye boyfriend oyo ali mu kugamba mbu kuuma ebintu byange simanya biki nga n'ebikunyiga oba ensi eno yonna gyekutambuliza nga tosobola yadde omuwuliza. Abaana abato musome muve mu bintu byaba boyfriend girlfriends ku ssomero because tebina bye bigenda batwala. Nze simanyi na bigambo byensobola gamba mwana ali mu ssomero because some of us we sit down and you'll be like singa nsobola okuddayo myaka giri egyekito mulimu mistakes ezimu zesandikoze naye nga wazikola and the mistakes cannot be regretted because the more you spend time on regretting our mistakes izo the more you will not learn or you will not become the better version of you oba okyalivingira mu past. Try to study. Okusoma tekulimba wobeerawo akaseera we kalituuka ng'okusoma kwakugenda bwe kugenda okuyambira oli kwagaana gwe tekugenda gaana
But the moment you will byonna ebinaakulema n'okuyitinga ku myaka egyo emito ogenda kukirabira